Mwebale nnyo bataata mwebale kukola kyamagero kino. Siyinza kuleka munnayuganda kubonaabona era kye nakoze nengenda nenfunayo tents kubanga tuli mu sizoni ya nkuba. Ekyokubiri nenstocking eddagala mu mmotoka. Mukiwulira bannange tulabe nga abantu bano bajjanjabibwa. Abantu bano bali bubi naye abakadde ababiri n'omukyalo ono ate bali bubi nnyo. Pressure yabwe eri waggulu nnyo. Tuyinza okugamba mbu tuleese tenti ate omutima ne gukola ki ne gwabika. Newola ssente mu banka Pride Microfinance. N'ofisa wange John Kakande yakola miliyoni 3 nensuubula omuceere. Ennyumba gye mbadde mbeeramu mbadde ngikozesa nga sitowa ne ku town council bampala license ngirina mbadde ngikozesa nga sitowa. Bajja ne bamenya ennyumba omuceere gwange gwayonooneka. Omuceere gwange gwayonoonekeramu basafuna budde gugujjamu. Nali nguza omuceere gwange gwayonoonekeramu ate nga nina okusasula ssente ezo miliyoni 3. Nali nabasingira ennyumba eri awo gye bamenya endala eri Kakiri mu Busujja. Kati kitegeeza bwe baba ng'eno bagimenya eri ey'Obusujja tesobola kuwona. Banka egenda kutwalamu eyo. Kitegeeza nsigadde siina yadde akantu wadde. The East Africa UK Tourism and Cultural Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thurlow, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eauktourismexpo.com to register. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku TV app Bolingo Extra shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Serukenya David Mbaka Makinde Saabagabo njagala kwebaza abakulembeze bannansana abategedde nti Serukenya bamuyita muyambi w'abantu ne bantuukirira era njagala kuwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuntuukirira. Siyinza kuleka munnayuganda kubonaabona era kye nakoze nengenda nenfunayo tents kubanga tuli mu sizoni ya nkuba. Ekyokubiri nenstocking eddagala mu mmotoka. Mukiwulira bannange tulabe nga abantu bano bajjanjabibwa kubanga teri ajja tunenya kubanga visa temporary oba bino bya kiseera tetusena tuzimba ku ttaka lya gavumenti nga bwe bakyesootinga twagala abantu bano babeere safe kuba bannayuganda bawa omusolo naye ekisinga okuntewaanya abantu bano bababalira mu lutobazi. Abantu bano balonda era ne mu voters register mwebali. Abantu bano babawa amasannyalaze n'ebikondo biibyo naye nga bagaleeta mu lutobazi n'amazzi balina. Abantu bano bagula era endagaano zaabwe kuliko enda LC ye gavumenti etandikibwako. Naye kino kyenja okusaba ekisooka bateekewo injunction bayimirize okumenya abantu baba planning oba bateeka kubanga bannayuganda. Ekyokubiri twagala fair judgment bwe kuba kumenya buli wa lutobazi amenyebwe. Northern Bypass n'Entebbe Express baleka olukalu ne batakompensating abantu ne bagiteeka mu lutobazi. Ekyokubiri Munyonyo hoteli ye Munyonyo eri mu lutobazi. Bwe kuba kumenya lutobazi tumenye buli omu tuleme kunoonya banaku. N'olwekyo kye tusaba bagende mpola basooke bayimirize abantu bano tubafune gye tulaga gye balaga. N'olwekyo nga bwe ngenda okuleeta eddagala njagala abakulembeze bannansana abantuukiridde nabo babeeko kye boogera. Naye tugenda kukola ekyamangu ennyo ate ekikulu ekya toilet kuba nazo zamenyeddwa tuteekewo temporary toilet ng'abantu bano kuba tubeera gye balaga. N'olwekyo abakulembeze mubeeko kye mwogera. Orale mu kusooka kansooke nkwebaze nga tunaba kutandikira ku buvono obudde. Okusooka ndi organizing abakulembeze abaliwo Honorable Sebuliba Brian
Minister of Finance ku division ye Nansana, Honorable Kwiza Ronald, era nga naye Minister awagulu ku division. N'abalala Kato Edison, Vincent Kirabira, n'abatuuze ba victims oba abanyigirizibwa. Maze okwebaza Honorable David Serukenya. Okusooka bannange ebyo twabadde wano wenyini mu kifo kino nga tunoonya omukyalo ono. Bwe twazze twafunye meeting ne Enoka Liruda. Omukulu oyo ye coordinator. Eno zone bagita West 2A. Kati West 2A side ya Katogo oyo omwami sofa yakyakoze omulimu gukuŋŋaanya abantu abayina ebiwandiiko ebyogera ku ttaka lyabwe. Era abasinga mbalaba offices twabadde nazo wano ejjo. Okusooka abantu bano okumenyebwa kwabwe ffe tugamba nti kuli mu bumenyi bw'amateeka. Singa kwali mu mateeka okusooka bandi bawadde obudde ekyokubiri ne baplaningibwa kubanga mandate ya government kwe kukuuma abantu n'ebintu byabwe. Tusobola kuva eri mu mateeka g'eggwanga omuntu w'amaze emyaka 4 n'okugenda waggulu noleeta weetiiye n'ombujjawo nga ajjawo omupangisa eyazze eggulu okola ki okupangisa. Waliwo abalala kumbucha ogenda wali maaso gye basookera Uganda kumbucha baamutaliza ali mu kazinga okwetoloola ye nayo n'abantu ne babajjawo. Bw'otegereza essundiro ly'amafuta lino Starbex ya dio tewali hali kuteko naye nga liri muki mu Tobazi. Poliisi n'okubadde bagamba bajiwadde ennaku 2 naye lwaki bano bo bebanga poliisi ekolera abantu nga yo bagyongedde n'obudde ekolera abantu beekolera babagobyewo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna wooli okwetooloola ensi yonna. Kitegeeza nti tu respectinga police nga ekizimbe kya police okusinga abantu bannayuganda bye balina okukolera. So waliwo ebibuuzo bingi nti bw'ogamba nti wa Starbex yabawandiikira kati ffe twebuuza nga abakulembeze bwe yabawandiikira olwo okuzimba mu lutobazi kwe ne kutayonoona butonde. Bw'ogenda eri eno government gye yagira enamanda waliyo factories abantu bakoze ekibajjudde bazimba agazimba agebbeeyi abo bo be mugamba nti mwami Museveni yabawa olukusa bw'abawa olukusa olwo obutonde ne bubeera nga tebwonooneka. Sudiru
ajjuza ennyanja ettaka simanyi oba mukimanyi kuba ku ya hoteli ennyanja era namuwulirako ku interview emu bamubuuza lwaki ojjuza ennyanja ettaka yagamba nti ennyanja ye yamulumbye ewuwe simanyi oba mukiwulira ye investor atali munnauganda alina ne capacity ekudaala nga ekudaalira gavumenti neetamufaako wabula bano bannayuganda bavunaanyizibwa ne batabalowoozaako okutuuka ku kino lwera bamusima mpaka kumumalawo abamusima ne baviirako katonga okutwala olutindo lwonna nakolaki n'agenda nalwo gavumenti neekosa ssente nnyingi yunula okola olutindo olwo wabula ate abaalusima nakati bakyagenda maaso okolaki okusima bannaye mwetegereze wantu wano eno njagala kamera wetumala muzetegereze bulungi waggulu wano obanga toyawula wano neeri wansi abantu bano ffe abawangalira ku nansana tumanyi nti lubigi kitegeeza omwala guli oguyisa amazzi bwe buti wabula abantu abawangalira wano ffe tubatwalanga abantu abali mu zooni gye tuyita west 2A so munansana municipality ekyewunyisa Enoka ono akulemberamu aba victims bwe yeekubira enduulu yatuuka n'okugenda ewa town clerk amusabe ripooti ya NEMA kubanga mu ripooti ya NEMA tuba tusobola okutegeera nti omwala gukoma wano deni abantu bakola ki ojja genda okwesanga ng'obuyinja bwa NEMA tetumanyi na bakozesa kuliteerya ky'okubuteekawo oluusi nga bwandibadde bukomendo wansi kale katukkirize nti bamenye kutakkiriza butonde naye bw'obeera ojjawo omuntu amazeewo emyaka 4 kale newe gye bakulu tolinaawo nteekateeka bw'obeera nga ddala mandeeti enkulu kukuma abantu na bintu byabwe tokolayo kenteekateeka noga nti naye abantu benzijjawo si bisolo bwe twakedde wano ku makya twalabye abaana abato nga basuze mu mbeera ey'obunyogovu enkuba ekedde okutonya nga balinganga abaana b'ebinyonyi abatali bantu bannayuganda tutuuse ku levo etutreatinga nga abatreatinga ebisolo ebinyonyi infact osanga nga n'ekinyonyi kyalalira mu muti nekibeerawo nekifuulawo waakyo ate nekiba n'emirembe nga tewali akolaki akijjawo naye wali eri walibaddewo abakyala babiri balina abaana abato waliwo fayiro eyabaddeawo simanyi oba bagijjewo fayiro ey'abaana ng'erimu ebibuuzo byabwe biki abantu bano we bajja okumenya ebyo byonna tebabirowoozako mukyala Kazoola wali bajja nga ku ssomero mulimu dormitory bwe baayiwa tebafaayo ebintu by'abaana abaali basoma byonna weebale nnyo gireete fayiro eyo ebintu by'abaana abaali basoma byonna batiya butiya nga tebalowoozeza ku mwana wa ssomero njagala okutegeeza nti ono student mwana muto kweri tugambe nti ono ebyokusoma byakyali bwe bamenya bino byebitono ku bye bayonoonera mu bulooka zino okumenya kitegeeza nti abaana okusoma kwabwe bakuteteera abazadde bagenda kujjamu ebirwadde kubanga wano toyinza butafuna depression ng'otunulatunula waliwo omukyalo ono ali mu black alina looni yagambye ajjayo looni ya million 3 azimbe akayumba kaawo yasigala mu mbeera ye baawe ye taatawe ye buli kimu wa famire ye essuubi ya famire ye bwe baatuuka okumenya ebyo byonna tebabirowooza omukyalo ono mazima ddala nga si kuguma nnyo ku myaka gye gy'aliko bwe bagamba nti afudde ekyekango okwekyo ekyamutuukako oyinza okuwakana wuuli wali eri owa paaka ye tebamumenya namumenya bamenyaku kati ne bwe yawulira nti bazze bali ku paakayo nakutuka nafa bamuziise babano abantu ennaku bannange emiliyoni 3 mwetegereze n'omukyala agenda kuzijjawa waliwo omukyala wali omukadde bebaddako okumenya ndowooza tamanyi na bigenda mu maaso ku nsi tamanyi na kumanya mazima kale kati obagamba abaveemu alagewa yejjemu nga tasobola liva lunalebo naye kenyini tasobola kutambula ye bw'amala okuva walagewa talina suubi awo awangalidde amaze emyaka 5 okugula awo batundanga pancake abamanyiriko bagamba yatundanga akutamiriza bwati nga tasobola kuyimirira kale kwegamba gavumenti bwebanga ddala y'abantu etuchallenginge olwaliro tulesera opuwa nene nga twagala ensonga yaffe tuke mu palamenti abantu bano balowoozebweko bafune obwenkanya osobola okwewuunya nti gavumenti ya Museveni
bakwata biliyoni ne baziteeka mu ofiisi emu yanitamu ng'omugaso gwayo kugula bannabyabufuzi babawa akasibo naye tasobola funayo biliyoni 2 ziti egende ku Woyima Road wano newe wabeera Lwamatte newe wabeera Namayumba eguleyo eka 10 eteme poloti 5 kwa 5 bazimbireko abantu obuyumba kuba omuntu bw'omuwa wabeera ne bw'abanga gye wamenye wa bbeeyi nnyo nga kimulumya nasigala agamba wange kasita bantadde wenkola ki wensobola okuyiiza so gavumenti okujjako ng'egamba nti bigiremi wabula ffe ng'abakulembeze olw'okuba nti tebatwengeejinga njagala bategeeza wano tebalina mukulembeze gwe batuuzaako mu lukiiko kunnyonnyola bino era abatuuze saagala batabulwe saagala balowooze n'olowooza nti akavuyo kano waliwo omukulembeze kufakola ki akalimu taliiwo kubanga naffe tebatunyiga wabula wakati mu kutabulwa tuli mu kupulaninga era njagala basaba abatuuze buno bwe mulabye wano butiya gaasi butono era ekibukubiza kubanga bamanyi nti mulina obusungu bungi ekyokubiri bamanyi nti be bakoseza bangi era babadde balowooza nti awo tetugenda kugenda bugenzirambula bantu kebalabye nga tukuŋŋaanye balowoozeza tuyinza tambula nga tudda Kampala oba okubaako ne wetulumba mbadde mbasaba mugume bwe baali bakamenya wali nga bakayingira zooni yaffe nabuuza abantu awo ekiro we twali nti kati mmwe mutya okusibwa singa tutandika okwerwanirira okufuna obwenkanya naye ali mu kkomera omuntu eyasuze wano amusinga ki badde mbasaba abatuuze baffe kibino mbyogera ng'omulwanyirizi w'ettaka njagala mbyogere bino badde njagala mbyogere nga singa omukulembeze wabula ng'omulwanyirizi w'ettaka bwe tunaamala kuba tugenda kutandika nga tusola nammwe wano era kinkola bumu wenda emmotoka ziri nga zitikka ebintu obijjawo kati ekyo gavumenti kyeyagala eyagala bwe mukwata ekkubo ne mukola bwe muti mugende mujja genda okomawo wano ng'ate zaakomyewo n'ababijjewo bataddewo biki ojja kuba tokyasobola kwerwanako kyembadde nsaba tugume mu mbeera yonna tubeere nga abeerusanja bwe bababbira ettaka baali balina obusobozi obugenda okukola ki okuyiiya tebaava ku ground badde nsaba mugume oyinza okuba olina gye wapangisiza oyinza okuba olinawo oli temporarire neeguma tusule wano nange ngenda kutandika okubeera nammwe wano paka ku makya tutandike buli lunaku lufuuka olutalo olw'okunoonya obwenkanya kinkoze bubi nnyo ssentebe w'ekyalo kino eno yabeebalamye naye ndowooza mumanyi lwaki yabeebalamye kubanga endagaano ze muyina zonna ziriko emikono gyabwe era olunaku lw'enkya mbadde njagala bwe tumaliriza kati olwaleero luwedde enkya olukuŋŋaana lwaffe lugenda kubeera lulungi tugenda sooka twadresinga amawulire tugende wa chairman obe waka oba ku ofisi tulalira awo tubeera awe tugambe ne tuvaawo mukubaawo wonna atulire kubanga kakati naffe tuli mu kusoberwa tunoonya ekyokola tetukola ki kiraba kati wakati mu kusoberwa faabo be tulowooza nti baaliwo ng'abajulisi nga tugula ebifo byaffe twa gavumenti ke kakiiko akakola ki kasooka kakati bwe tuba nga twagula ettaka nga tutunze obwaffe bwe twamala okuligula bo ne batuwa endagaano ezikakasa nti ddala tusasulira akasente kaffe nabo tugenda bagatta ku gavumenti tubafuule be tubanje ki ebyaffe wabula bwe tumalayo awo mbasaba era mwongere tugenda tuuka siteepu tugende twetwale ku paalamenti gavumenti ya Mwami Museveni nze ngimanyi kubanga nwanye nayo ngimanyi tewulira byakwesisitiriza buli weekugoba n'odduka emisinde gamba oyo tumumaze era ekwongezaayo emisinde mayiro 10 okakasa nti okomawo obadde badde nsabe tugobe nga tukola ki nga naffe tukomawo ejja tuuka egambe naye kasonga ki kana katava mu ki muddire okubanga bano abantu si baanyuna bano abantu gavumenti kintu kinene nnyo bwebanga ddala ly'abantu so sagala bandaga kuba tukyakola ebintu bingi nnyo era gyo twabadde wano mutuuze omunga yeebuuza nti naye bwe twagula twamala okugula abamu baabawa ne zipulaani ku kanso amanya nze Lamu Maprosi ndi mutuuze wa West 2 zone A ndi musuubuzi wa muceere newola sente mu banka Pride Microfinance n'onafisa wange John Kakande yakola miliyoni 3 n'ensuubula omuceere ennyumba gye mbadde mbeeramu mbadde ngikozesa nga sitowa ne ku town council ya Palaces ngirina
mbadde ngikozesanga gesitowa bajja ne bamenya ennyumba omucere gwange gwayonooneka omucere gwange gwayonoonekeramu basafuna budde gugujjamu nali nguza omucere gwange gwayonoonekeramu ate nga nina okusasula sente ezo $3,000,000 nali nabasingira ennyumba eri awo gye bamenya endala eri Kakiri Busujja kati kitegeeza bwe babanga eno bagimenya eri ey'Obusujja tesobola kuwona banka egenda kutwalamu eyo kitegeeza nsigadde siina yadde akantu wadde nze abadde asobola okwebeezaawo nga nkola sikyalina kye nsobola kukola kuba omucere gwasaanawo sitowa bagimenye newali bagenda kutwalawo kakati mbadde nsaba buyambi mbadde nsaba kunyamba nsaba kunyamba amanya gugwana amanya nze Namwima Prosi so mbadde nsaba kumbeera eno ebaddewo banka yo bwewayogeddeko n'abakweyimirira na buli kimu nga bwe kyali yo banka egamba eti banka mbadde sinnaba kwogera nabo naye lwe baamenya n'olofisa wange yajja kuba naye alabika abeera ganda eyo yava eri nga bamenya najja n'ayimirira awo n'atunula yatunula butunuzi n'alaba ki ekigenda mu maaso n'alinnya piki n'agenda siddangamu kwogerako nabo tebankubirangako ssimu nti oba ki oba ki naye nsasula nga 23 kuba date tennaba kutuuka nga 23 lwe nina osasula omucere wadde ogutundirawo omucere mbadde ngusuubuza muno mwennyini yesebo muno ne wakisa obusunju The East Africa UK Tourism and Culture Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thurlow, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register.